olowooza lwaki ensangi zino naddala abantu abatandika okukola oba nnyinza okugamba bakava ku ssomero lwaki balemererwa nnyo okukola oba lwaki okukulaakulana kwabwe kuba kutono? Obuzibu obusinze kwe kubeera nti wano mu Uganda tutandikira nnyo ku bizibu oba ng'ambe ebisikire ebitusinga obukulu nti ogenda n'obeera nga wakava ku ssomero ofuna emitwalo nga 40 emitwalo 40 oba ogibazeemu omwezi we giba emitwalo 40 kitegeeza omwaka wobeera nga toliddeeko yadde n'ekikumi ogenda beera nti omwaka mulamba okolera miliyoni meka 4 kyokka miliyoni 4 ezo kuliko okulya kuliko okutambula kuliko renti kuliko okugulako essimu airtime kuliko okwambala ozaaliddwa muli mu nnyumba oluusi amajenjeeke yakweyiya oba kisenge na ddiiro omaze osoma kati muzaddewo abazadde abamu kye bajja okugamba nti kati omaze mwana wange olaba ennyumba mwe tukoze eki mwe tukulidde ogiraba ennyumba embeera gy'erimu yeeyo kitegeeza gwe omaze osoma olina okukola ki otuzimbira olwo otandise ekizibu ekinene ekisinga ku ggwe ekisinga obukulu kikusinga emyaka kikusinga amaanyi ng'otandika ekyo osooka osubscribinge okomentinge ate no osharinge tusobole okuba nga tweyongera mu maaso ate ne bye twogera eggwanga lisobole okubitegeera